kulembeze beggwanga lino muli luddawo ku bannayuganda batulugunyizibwa baki abantu bakuba emiggo ng'abakuba ente nga naye tetusobola gikuba waya muntu n'akwata munne n'amumenya okugulu tukuze tumanya accident Allah kwayisiza okufa kw'abantu n'ennyimba ez'enjawulo kati olwaleero mulumba olutta bannayuganda n'amagye mwegali eka amagulu tubadde tumanya accident kati olwaleero n'omunnamagye asobola okukwata omuntu n'amumenya okugulu tukali luddawa bino ani agenda okugamba kwani pulezidenti w'eggwanga lino bannayuganda tebannakubwa miggo kimala gwe kutuuka kuvaayo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ani alumirirwani dembe ki eryalwanirirwa then bwe baba nga bannayuganda bayisibwa nga bwe bayisibwa abakalulu kekawempe nga kafaanana nga bwe kafaanana kati ataaka eggwanga lino omwaka ogujja ffe tuli luddawa yagawa tuli mu nsi ng'eringa etalina bagikulembera bannaddiini bali bize ola kwogera ku nsonga zigenda mu maaso ku bulamu bwa muntu ye twasomera Allah atusaasire emiggo gyali mingi mu primary kyatuuka ekiseera ne tuguba ng'ekyemiggo si nsonga amagye temugubya bannayuganda emundu mu bantu zaaki ku muntu atalina yadde omuggo bannayuganda Allah atusaasire Allah atukakkanyiza abatukulembera Allah atukakkanyiza amagye kino si kyo ekiseera oveeyo olage bannayuganda nti eggwanga osobola oddikulembera ogenda tukulemberera ku miggo yenteekateeka muntu akubwenga ekisolo bantu bagweredde mu makomera ate abeewakisekka ndowooza mmwe mbaleke na bulesi beewakisekka bantu babuliddwako amayitire basajja bajja ne bayola taata awaka ne baleka awaka mu ntiisa ne batwala taata olutwala wallahi ne wayitawo ekiseera ne bajja nga babalaata TV ezinjawulo nga nti bagenda bweru naawe oligenda n'abaana bo baligenda nyina omukyala namulaba ku kimu bibiina by'obufuzi ku bitebe byabwe ng'omukyala akaaba amazzi gattunka n'abaana taata w'abaana bamutwala taata abaana bamutwala taddanga ba John Bosco Kibalama baana bawe tebagenda kuddamu kubalaba nga mulembe guno mwalwanirira ki ffe eggwanga tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kyetwagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambula emisana nga teri yamugambako naye olwaleero embeerawo eri omuntu bamusena droni zafuuse droni tulagawa kiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kye kiseera oveeyo ogambe ku magye ego ddala munnamagye akoze effujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa pulezidenti tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza taasira nnyo kubanze onzijjukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera yenna ayagala jje naye otukulembedde otya bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi munnayuganda n'emyaka gye nnyina ndooza gimmala okwogera sina buzibu kufa olw'eggulu lwaleero oba enkya kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana naye obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu kakibeere kisolo kakibeere kinyonyi asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya gisale lumu kuba teesetese gisala kati bwe kiba seeka kiti munnange seeko oyo avuddeyo nnyo kubanga ayogera nnyo ku bantu abanyigirizibwa era olaba mu bigambo byagambye nti okwata otya omuggo n'okuba musajja munno nga naawe oli musajja ewaka naawe olinayo abaana oluusi naawe oli muzadde gwokuba oluusi alinga mwana wo naye nga naawe mu butuusi agambye nti ebyo bye bimu ku bigambo bivaako ne tuwulira nga bagamba nti bamutiisatiisa abamu ne batuuka n'omulumba
nti ajje politics mu muzikiti naye nga ye azenga avumirira ebikolwa ebyo. Era nga munnange tweyongeddeyo ndabye ne musajja mukulu Kasuka agambye nti nti nange sikkirizaganya ne bigenda mu maaso n'obutula omwana w'omunno n'omukuba ng'alinga ng'akuba ente agambye nedda kisuuse. Embooko y'obukulu eruma. Omusajja kukuba embooko. Era aze kyakivoola basiwagirira ddala musajja yenna akuba mukazi. Ebyo bitambula ate munnange kyensobola okugamba nti omwana agenze n'abanga munnange ayambalira Mathias Mpuuga n'amuwa ebibye waliwo ebigambo bye yayogedde eby'ensimattu bamugamba nti kale kwata ebibyo. Sina kutwala ewa Mathias Mpuuga. Waliwo omwami bannange mwe abawagizi ba NRM ono chairperson Mulamba naye gaakaaba gaakomba akaabye amaziga agambye nti bamutulugunyizza ne batuuka n'okumugoba ku ttaka lye naye ng'amugoba ku ttaka muyindi naye nga abamuwa obukuumi na buli kimu bava mu gavumenti. Musajja Munnayuganda muwagizi wa NRM era chairperson LC3. Kati munnange gwe nange abatalina gye tuli. I think it is the right time for me to leave Uganda. I need to leave this country. I've tried my best. I've cried on social media. I've cried in most of the offices in Uganda. I've tried my best, but I've failed to be helped because of one thing: corruption. I need to go. I think I need to go to Burkina Faso. I think every African with problems, we need to go to Burkina Faso, where I've seen there is a bit of change since Traoré took over. We need to go to Burkina Faso and seek for asylum. I've been evicted by Indians on my motherland. I've tried my best. I've failed to get justice. And the Indian is being helped by Uganda police due to corruption and RDCs who are at the district, helping investors to evict the indigenous people on their land. You try to go to court, there is no justice. You go to all the offices in Uganda, no help. And the person crying is the chairman, LC3, on the card of NRM. I've tried my best, I've failed. So I need to leave this country. My family suffered in the struggle. In the struggle which brought President Museveni to power. They struggled, people died. We lost around 10 people in a home. And around seven youth joined the army. 4 of them died in the bush. And others are casualties. And the land where they evicted me, we acquired it in 1972 in the regime of Amin. But the government which we brought to power has again evicted me from my grandfather's land. So I think the only thing is to leave this country, because I don't think I'm a Ugandan. I'm not a Ugandan. I'm an African, but not a Ugandan. So Indians are now Ugandans because they have money. If you have money in Uganda, and then you take a better place. I had money, but I'm now poor because I've been evicted. My house was demolished on the land that was for my grandfather and sold by a different person, a general. So the only thing is to leave this country. Ebyo munnange ebitambula ebigenda mu maaso. Omusajja yagamba nti mujja kiwulira. Ate omulala n'agamba nti mpaawo atali kaaba. Kakati byebyo. Yes, katugendere ddala ow'omukulu Mathias Mpuuga. Finito munnange nkugambye nti waliwo eyayogedde ebitakwatagana. Omwana n'amugamba nti nze kankutereze nkuzze mu system. Mpuuga yagambye mbu His Excellency Bobi Wine amumiisinga n'enseka n'engwa n'eriwe nti n'eŋŋamba basiru kweswida. Mpuuga okwefaananyiriza abamiisingwa n'olaba nga bigwanamu His Excellency Bobi Wine ng'era yalina okukumiisinga.
kakati njagala weetekeko mu bigere bya His Excellency Bobi Wine nga yeggwe Kyagulanyi nga Kyagulanyi empuuga kikyoyinza okumiisinga ku mpuuga kukwasa abaana kalangala kuteeka bijambi amasaka ekyatuuka okukwasa Sseggirinya ne kitwala n'obulamu bwe kutunda struggle ku miliyoni za $10 okulya embuzi ya miliyoni 5 okukutanga ne Museveni ng'omuwa ebyama by'ekibiina gwe singa obeera nga si eggwe empuuga naye ng'oli mu lugendo olugenda entebe okununula bannayuganda naye nga mpuuga buli stepu gy'oteekinga yasooka okugiwa Museveni nti kaakati babala kino gw'oyinza okumiisinga omuntu alinga mpuuga nga tonnasiba ku bantu kukumiisinga ekibuzo kiri kimu gw'osobola okwemiisinga waliwo omuyimbi yandeeterako oluyimba myaka nga 5 emabega yali muyimbi muto ng'asaba ndumutambulizeko mbulufuuke hiti mu bantu kyenava mugamba munnanga oluyimba olumpadde era nduwuliriza naye nga sinnalutwala mu bantu kubanyumira ekibuzo kiri kimu gwe kaluyimba lukunyumidde kubanga gwayina okubeera omufumbi era omulozaako asooka naye oluyimba bwe nduzannye gwe wennyini nnyinirwo tondaze nti olufiirinze tondaze nti lukunyumidde kubanga oluyimba bwe lubeera luzannya amaaso nga teeka ku yaluyimba singa mbeera kumpi ndabe fiiringizize eri oluyimba luno ziri zitya naye bwe nazannya oluyimba nga bwe lutannyumira naye kaluyimba bwe lutamunyumira naye ng'ate aluleese nduwa abantu lubanyumire era twawunzika tukkiriziganyizza nti ddayo onoonya oluyimba olulala olunaakunyumira automatically bwe lunaakunyumira lugenda nakunyumira abo booluwadde okululya naye oluyimba olutakunyumidde gwe kaluyiya ng'omufumbi terulina muntu gwe lugenda kunyumira ng'ate omugabudde lugabule nga gwe kalufumba lugaanyi okukunyumira kakati n'empuuga yennyini tasobola kwemiisinga wabula ali ku His Excellency Bobi Wine alina ebirooto by'okununula eggwanga mbw amumiisinga akumiisinge amiisinge ki ejjinja lyo mu struggle oba achievement zo mu struggle si struggle ya National Unity Platform yonna na yonna gye tuvudde ki eri eggwanga so si eri ggwe Mathias Mpuuga Nsamba omusajja gwoliko yafuna dde omukazi omulala baazaala na balongo omugumba asinzidde gye yafumbirwa era nkimanya miisinga okwo kuba kwegumya Mpuuga sooka okkiriza amazima nti omusajja ali waggulu wo sisuubirayo Sudiiru wayinza kutuuka ku bwetaavu obw'okumiisinga yeekolera itongwa atacyakola mu kampuni ye ng'ate bwe yali mu kampuni ye yali eziŋŋama naye okuva lwe yakuluma mu kampani ye etambula bulungi kubanga n'omukozi gwe yazza mu kifo kyayeekolera mwesimbu era akola sales ennungi yeekolera n'asinziira eri mu buzigo gy'aliira muwogo gye yasiraanira nkimanyi Sudiirwa nsubwa nkimanyi Sudiirwa miisinga kuki ku nsonga ki kuba omusajja omufumbo bw'aba yali anoonya mwana najja afuna ekiwalajja n'ekito n'okukusinga nga kiwulize nga kiyina empisa nga kirungi nga kirima nga kifumba nga kimwoleza ate n'ogattako n'okumuzaalira abalongo mb'oli omukadde agudde n'embugubugu atacyasikiriza nga ne bwe yeekuba make-up takyamutuulako olw'obubakko n'embaababa ezimemetuse mbuba mu miisinga yonna gyali Mpuuga ne bweba kkapa teyinza kumiisinga kuba obubbi bwo busobola n'okukunywesa ku mata ga kkapa n'etanywa gwe n'onywa kakati ne bweba kkapa teyinza kumiisinga actually ne bweba mbizzi teyinza kumiisinga kubanga n'ebiwato obibba nywerera gye wagenda obufumbo bw'obuwadde ku budde obupya
Guvanga ku muntu ali mu bufumbo obupya. Naye ng'obufumbo obupya tabuwa budde nga ne bw'aba n'omwami we ate anyumya ku ekisi we. Nze nkimanyi Katongola mmisinga, nze nkimanyi Katongola mmisinga, talifuna mukyala era alinga nze era n'oyo gw'alina baliyawukana. Kakati n'ono omusajja gw'olina oba tomulaze nti mulina future mpuuga. Saasira nnyo abantu abakuyita omukulembeze waabwe. Era osaasira nnyo abantu abatoneza empulunguse mu binyeebwa ezikulinamu essuubi. Toyina agenda, kyekisooka. Toyina manifesto, kyekyokubiri. Tomanyi wa gy'olaga era tomanyi wa gy'ogenda kuggukira, kubanga buli lunaku struggle y'oggwa ayagala okukulembera eggwanga etambulira ku Kyagulanyi. Kyagulanyi kino amisinga era Kyagulanyi kino muto wange tamu omukisa yonna gyava ngalaberangako gyamanyi werusi. Kakati ebyo byonna tugikuulemu peegi kubanga obulamu bwamuvinga dda. Gwoloma yakuzzaako dda mu buli kifo. Muwanga Kivumbi Kojjange, Deputy President Buganda Region. Joel Ssenyonyi Right Honorable Lope. Kakati ebintu byakyuka dda gye wava. Ate bakulaga nti bitambula bulungi. Lwaki tokkiriza amazima? Lwaki olwanyisa amazima? Yayimba n'agamba omuyimbi, omanyize lwe luyimba lw'olusinga okunnyumira. Tokulwanyisa amazima kinzizize mabega. Mbuga, tolwanyisa mazima nti bakugoba. Ate ne bakusikiza omwana omuto, ate n'akola ebyakulema. Kkiriza amazima nti Kyagulanyi yali mukamaawo, weewaawo yali mutoko mu myaka okusinziira gwe ku myaka gy'olina, naye yali ow'okuntikko kuggwe nti gwe walowooza nti gwe mukamaawe era ye gwamufuga, naye yakulagako nti ye mukamaawo era yakufuga. Kakati oli mu kulwanyisa mazima. Nze nzenna akaana obwana ne kangobaganya, nze nzenna akaana obwana ne kankinako. Oli mu kulwanyisa mazima. Kkiriza amazima nti bonna be wasooka okuva mu kyalo tobasinga bugagga. Ate era okkiriza amazima nti naawe abanna abakusooka okuva mu kyalo tebakusinga bugagga. Era okkiriza amazima nti ku bizimbe byonna ebiri mu Kampala kalina zoolaba ezeewanise temuliimu ya mwana w'erubaga, temuliimu ya mwana wa ku City Square, temuliimu ya mwana wa kumpyawo. Bava Masaka ne bajja e Kampala ne bagaggawala ku bannakampala ate ne bakozesa bannakampala. Kakati gwe okulowooza nti wasookawo Kyagulanyi nti era ye gwe alina okumufuga n'okumukulembera, kama mbaya ni mbaya alina okukugondera. Ebizimbe by'osanga mu kibuga Kampala mu Buganda nga biriko amannya agalaga nti gava sayidi ndala, byokye oba byesse ogambe nti byange, gwe ate bazimba batya kalina ewammwe mu kibuga gwe gy'otalinaamu. Mpuuga kino kankikubuulire, ekikulu si kyakulwawo, ekikulu ki ky'okoledde mu kulwawo. Agambye mbuyeeko ki? Mpuuga ekikulu si kyakulwawo, ekikulu ki ky'okoledde mu kaseera k'omazeewo. Y'ensonga lwaki General Idi Amin Dada yafuga emyaka 9, Museveni akyatambulira ku bye yazimbira mu myaka 9, yafuze emyaka 40. Museveni akunukkiriza emyaka 40, akaana ke Burkina Faso akatannaweza yadde emyaka 5 kamukyalenjinze kamulaze nti kazimbidde n'abawejjere. Kakati okulwawo si kyekikulu kubanga ne Katonda abaza emyaka nattentengotengo. Naye ekikulu kikyokoledde mu kubeerawo ne bwe kaliba akaseera nga si kawanvu nnyo, naye achievements z'otuuseeko kyekisinga okubeera ekikulu. Oli akeera mu kibuga zaakawungeezi n'akola nga gwe yakeddewo oli tewali kyozizzaako.
nga gome nchimu nakedde era nsiibyewo azze ku ssaawa 11 n'ategulawo omulimu ye n'akola nga gwe tonnagukola ki tonnagufuna kaakati ekikulu si kyakulwawo ekikulu kyeki kyokoleddewo ndi mu kwogerezeganya ne bapromoters abakugwa abali ku ground bwe tukyasobola okuwuliziganya obulungi wadde be batono tutongoze oluyimba lwa nze naleeta Kyagulanyi atuuzizza abantu mukazikiza muto wange nze namuleeta wamujjawa kale kati tukkiriza gwe wamuleeta naye ansa erina kubeera mathematical ansa ya mathematics olina okulaga wa gy'ogijje tojani kulanga eya English oba eya science mbu what is a science is a cow nekiggwa eya mathematics bakubuuza ansa eno ogijjeewa wakati mu kukkiriza nti Mpuuga ye yaleeta his excellence Bobi Wine twagala atulukiro yonna olugendo obuvo n'obuddo Kyagulanyi wamujjawo okumutuleetera era nagamba mpaati nakakamanyiiro n'oko okwemanya walina obusobozi obuleeta Kyagulanyi gwe ne weerekayo era lwaki gwe weerekayo n'oleeta ye kisaaki ekyo ekikuguliza omuntu emmere gwe ataasiibye n'ogaa sina kyakukola mbadde nsigazzaamu 10 genda oli akatogo nze naayiiya ku ddiru ki oba kisaaki ekikutwaza abaana ba neiba ku ssomero ng'ababo tebannasoma kubanga Kyagulanyi ono gw'ogamba nti yali tabeerangako yadde oweerosi walinawo bwanika lwaki tewagenda n'oyo yali yeesimbyewo emirundi ena naawe waliwo lwaki teweereeta ekyo ekyakugaana okwereeta ekyakugaana okuwa Abedi Bwanika kyekifuula Kyagulanyi ow'enjawulo nti ensi yamufuula asaanidde nga nammwe abalowooza nti musaanidde mwino muvunnamira olwa nnaakola ntya oba mwagala oba temwagala totuleeterangako ku Kyagulanyi eyo gye wamujja kaakati tuggireyo omulala omu omanye omuganda agamba nti ekitatta muyima kaakati naawe okyali mulamu eyatuleetera Kyagulanyi ne gye wajja Kyagulanyi wakyaliyo tuleetereyo omulala tuleetereyo omulala ng'era ali mu bigere bya Kyagulanyi ng'era azitowanga Kyagulanyi then tukakase nti gwe watuleetera Kyagulanyi omanyi omusomesa bwe yakimanyanga nti olabika okoppye ngaddamu n'akuwa pepa otuule wekka ogikole akakasiza eddala nti biri gwe abikoze Mpuuga naffe tukuwadde pepa endala genda otunoonyezeyo Kyagulanyi omulala eyo gye wajja Kyagulanyi bw'aba akubuzeeyo gwe kale waakiri genda wejjeyo weereete natuula ne mukulu wange owakaleva akeero oyo gwe bayita owakaleva akeero kulu wange naŋŋamba tetuleeta musajja ono omusajja ono tabangako mu bupunze mbweze ente mbuze ezaategeerera bannayuganda bonna ez'ente ng'ente emu emirundi gyonna gye yaakeesimbawo tosobola gifunamu bululu 200 emirundi Bwanika gye yaakeesimbawo tosobola gijjamu bululu 200 nga n'obululu bwe yafuna ekimanya kabonera ng'ali ku maanyi ga his excellence Kyagulanyi mu constituency emu teyabufunanga ng'atalaaza eggwanga nga yeesimbyewo kuba pulezidenti mbwe yatuleetera Kyagulanyi atunanga engajjaba mufokasinge gye muli abagoberezi bammwe mubawe essuubi na ku kiki ekiddako kubanga ate Kyagulanyi si solution y'okuyimirirawo kwammwe ayagala okufuuka pulezidenti olunaku olwaleero Kyagulanyi si kizibu kyo kubanga ate ffe bannayuganda kye tusinga okwetaaga lye ggwanga eppya
Mpuga njagala challenge Kyagulanyi omusooke ku buyinza tukubira engalo kubanga ffe twagala kwenunula. Mpuga njagala challenge Kyagulanyi omusooke ku buyinza naye oli mu bukuumo bupya. Musajja mulala yakugulira emmere. Musajja mulala yakuwa ebikozesebwa. Ate entagala B otagalira mu mannya ga X. X1 nze wano saagalawo kigambo X era ebyo tebabinyumiza acha mbikubira. Nze tebabinyumiza. X wange zakastodde wayitongo eyo pejo ino gikuulamu. Ebyo munnange ebitambula ebigenda mu maaso nze nkugambye nti gwe weeyongera okubanga weekomidde ku mukutu. Yasa teweerabira kubanga osubscribinga. Womala ng'onyiga kade ebisigadde buterevu byonna nja kubanga mbikuwa sigala naffe tovaawo.